mbadde mpulira Kyagulanyi agamba nti abaserikale batono nti baroyatas bangi banange temuwuliriza. Alright, finally President Museveni yegese ku General Muhoozi. Ekyo kyongera okulaga ki nkugambye waliwo strong cooperation between General Muhoozi ne President Museveni. Bino byo njagala obiwulirize very keenly, omale ombulire byaddala gwe kiki kyolowooza ku byengenda okubeera nga nkubuuza naddala gumunankyukakyuka. Eno video njagala ogiwa obudde kubanga mulimu bingi ebyokwiga, naye nga tetunnagendayo nyongera okujjukiza video eno gimpireka like bw'oba omaze subscribing, kubanga this is just a developing story. Bingi nnyo abyenkyakuleetera naddala ebikwatagana ku nsonga zino. Mujjuke bulungi tino yesterday but one omukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi yasobodde okuvaayo n'akondeminga ebya protest vote era n'ayogera ku nsonga za Bobi Wine okugamba nti Uganda ate erina abapoliisi abamala. At the same time olunaku olw'ejjo abasajja bakabanda Honorable Kabanda nabo bavuddeyo ne batandika okubeera nga ba amplifyinga omukulu byayogera ne mu Parliament ya Uganda ku ssajjo basobola okubeera nga bavaayo nga babyogerako. Ekyo kitegeeza ki? Ebyaddala bino ebintu biyinza okubeera nga biri very sensitive era nga His Excellency Robert Kyagulanyi yayita alina kubeera nga abyogera. Kitegeeza ssaawa zino bonna bali ku bunkenke. Osooka owuliza video nomala kiseka mu maaso awo bwe boogedde ku nsonga zino. Mbadde mpulira Kyagulanyi agamba nti abaserikale batono nti baroyatas bangi banange temuwuliriza bya Kyagulanyi. Temuwuliriza bya Kyagulanyi kubanga tebirinamu kulengera, kubanga buli muserikale omu alina amasasi 12. Kati ekibala ekyo bw'ogamba nti baroyatas bangi sooka obala amasasi g'abaserikale ojoyogere ku namba. It's not a number, it is okugoberera ebiragiro. Nolwekyo tumweraliikirira mwena mugende mulonde, tewagenda kutabula Uganda taliiwo. Uliriza mbadde mpulira Kyagulanyi agamba nti abaserikale batono nti baroyatas bangi banange temuwuliriza bya Kyagulanyi. Temuwuliriza bya Kyagulanyi kubanga tebirinamu kulengera, kubanga buli muserikale omu alina amasasi 12. Kati ekibala ekyo bw'ogamba nti baroyatas bangi sooka obala amasasi g'abaserikale. Museveni ku luno ogenda kigezaako okirabe. Senga wali weesiga abasirikale abo bootugamba tewalitambulidde mu kayumba kambwa. Ffe twakulabako wano ng'otambulira mu kayumba k'embwa ng'essaso lisuubiramu abo b'ogamba ate bagenda okutaasa gavumenti yo. Owulira? Ndowooza muwulidde Museveni bw'akyogedde. Ayogedde n'agamba abeeteekateeka okukola riot. Jukira ffe twogera ku protest ekiri mu mateeka. Yayagala okukijja mu protest akifuule riot. Ke kali ke nali ngamba baganda bange nti bannange akakantu tetukavuga. Bangi ne bagamba tuyina mpalana ku bannaffe. Akantu ka riot ako Museveni kasinga okwagala. Buli wawulira nga tugamba abantu we are non-violent kimuluma kubanga tekimuwa chance kukola ku bannayuganda bikolobero. Ne bw'aba wabbakolako bikolobero kiba kirya ye yaba afiirwa. Lwaki? Nti ffe eva tulanga era tukyogera lunwe, we are non-violent. Oba okategedde? Kati omukulu azze okukangakanga. Kiki ekyakutambulizanga mu kayumba k'embwa? Omusajja omukulu ne tukulaba mu kayumba k'embwa. Kitegeeza abasirikale bennyini bootugamba nabo tobeesiga.
kati sawa zino ogezaako kwegumya njagala mutegeere nti Museveni atidde nga bw'okiwulira eyo information omukulembeze gye ya breaking nti abasirikale batono nnyo Museveni yamutiisa nnyo njagala mukitegeere bannayuganda tugenda mu protest vote si riot vote nedda protest vote okategedde protest vote owulidde bwagambye nti waliwo abaagala okukola riot yakiyise riot ffe twogera protest lwaki tasobola kiyita protest kubanga protest kiri mu mateeka tosobola kukuba bantu bakola kintu kiri mu mateeka oluvannyuma lwa Lamado okuvaayo n'ategeeza bannayuganda mbu tiyagasi ya Uganda ebyaddala gyo nkambwemu era chemicals haze bagikoleramu si ya bulijjo olunaku lw'ejjo basobodde okubeera nga bagikuba His Excellency Robert Kyagulanyi era oba mwetegereza bulungi amaziga gamuvuddemu for the very first time mu zino campaign njagala omuwulirize wetegereze vidiyo eno obuweereza mu comment section. Sir, I book my hotel and I go there and that tell your people to stop spraying us with pepper spray. Now, allow me to go and sleep, please. You know what you're doing is illegal. You're not supposed to stop me from going to sleep. Okay? You stopped me from campaigning, even if I still have a few minutes. That one I did not stop you from campaigning. Now, allow me. You actually refused to go to your campaign van in Ochorimongin. You refused. Your campaign van was Ochorimongin. I did not stop you. Can I you go only and left sleep? Ochorimongin. You came in the middle of the town. I was not telling you. Go to your campaign van in Ochorimongin. Not in the middle of town. Don't use me that I deny you to go to campaign. You are in Katokwi. Campaigning is supposed to be Ochorimongin, not in the middle of town. Is that refusing you to go and campaign? You have any? Electoral Commission knows you are supposed to campaign in Katokwi. In Ochorimongin. breaking news tambuza video ene etuuke mu buli kasonda mu budde nga bukyali bannayuganda mumpulirize Museveni alina kyayagala ogezaako okukola saawa zino akutta omukulembeze waffe amusibidde awantu wamu kino kiri abunnomo Museveni alina kyatwagalamu ayagala kutujja ku Museveni mastigo atuzze ku firi Bobi Wine njagala mumpulirize we wabeerayo okusituka tusigala ku Museveni mastigo era tebakudda waka gamba buli munnayuganda yenna mu buli kasonda kaggwanga tetuva ku Museveni mastigo abo tetuvaawo era tebakudda waka Museveni bwe salawo destiny yo oba ogenda kati oba ogenda wali otegedde yes tambuza video ono musajja yatidde kye bayita protest vote naye ensonga lwaki yakitidde kubanga bannayuganda balanga butadda waka ono musajja atupulaningira kye yatukola eruuka n'akwata omukulembeze waffe ne tuyimirira Philip Bobi Wine ne tudde ewaka ne biggwa bwe bityo n'agenda nakyo bw'atyo ku mulundi guno si byagenda nakyo si byakugenda nakyo ku mulindi guno tewaba okudda ewaka byonna bikole kubanga Museveni ono bwe bakwata omukulembeze ne tusigala ewaka baba bagenda kukozesa eyo empiki nti kati yanafuwa otegedde